po jako akawuwo. Minisita avunaanyizibwa ku by'emirimu wamu n'entambula mu ggwanga Gen. Katumba Wamala alabudde bannayuganda obutakulembeza njawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi nga tugenda mu kalulu ka 2021 ng'okwogera bino asinzidde Kasawo mu disitulikiti y'e Mukono wabadde aggulawo eddwaliro lya gavumenti eryazimbiddwa ku nsimbi za gavumenti obukadde 2.5 ku ddwaliro lya Kasawo Health Center 3. Ebiseera ebyo tebitegeeza kwawukana na kutemagana mbale. Muliranwawo ajja kusigala nga muliranwawo leero najjo naluli. Bwe muba mwawukanye mu byendowooza ekitegeeza nti mwawukanye ng'abatuuze mu kitundu. Temutemagana mbale. Temuggulawo ntalo ze mutasobole kuwangula. Katumba agamba nti si kya buntu omuntu okuwalana munne olw'enjawukana mu by'obufuzi kubanga bino bya kiseera buseera. Njagala bakubiriza ti ensi zonna zitambulira ku butebenkevu na kugenda mu maaso. Tuleme kweyagaliza bye tutasobola kutegeera. Ono mu ngeri y'emu alabudde abavubuka okwekuuma ekirwadde ky'ekiratabaala bakolere nnyo ebiseera byabwe eby'omu maaso. Naye njagala bakubira omulanga abavubuka bannange twekuume nnyo ekigambo ky'akawuka. HIV is still as alive today as it was in the 70s. Ate n'okusingawo. Bino bye mugamba ennaku zino bye mugamba naddala abaana abawala mbukwatibwa okufuna olubuto ofuna akawuka temusaagira mu nsonga. Abaana abawala bagamba okufuna olubuto ofuna akawuka kuba akawuka eddagala gyeriri, eddagala teririiyo eriwonya newakubadde likendeeza. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi bangi omubadde ne ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Mukono Haji Twaha Ssebaggala asinzidde wano n'awanjagira minisita ng'abakulembeze mu tawuni kansa empya bwe bali mu kusoomoozebwa olw'okubula ensimbi so nga n'abazisaba kifuuse kivumo gye bali. Waliwo kasente ke mwabawa ndooza ne kakula ku bizibu nako ne kaggwaawo naye tewaliiwo ffe kye tulaba kyatandise. Ffe abamu abasaba tawuni kanso batukuba amayinja ku migongo eno ti agasajja ago bagalifa ddiiga atwetera tawuni kanso naye ffe nga tugamba oba e Bushenyi disitulikiti emu eri mu tawuni kanso 18 lwaki ate Mukono. Minisita oluvannyuma akulembeddemu okusonda ensimbi n'okugaziya ekifo ekyeddwaliro lino era ng'ensimbi eziwera ddala obukadde 13 ze zisondeddwa nga n'oluvannyuma asimbye omuti ogw'ekijjukizo. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.